Waliwo embeera nnyingi nnyo mukulikeyo mu betting program. Waliwo embeera nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga stars no era ng'ebimu ku bigenda mu maaso. Last week twakavalingako story nnyingi nnyo ezaali about abayimbi ab'enjawulo okuvayo nga bakubira gavumenti omulanga esobole okubata esobole okubabeereramu ete ebivulu ete amabaala ete ebifo bino ebisanyukirwamu so that basobola okuba nga bakola kye beekolera. Olunaku lw'eggulo naffe twagese ku kampeyini eno ey'okulaba muno egambibwa muno batute eyaleetebwa omukulu amanyiddwa nga OS Omulangira Ssuuna from White House Music n'egattibwamu abakulu nga Mr. Kisemakulu Alunda mu biru n'abalala bangi nnyo abeegatta mu kampeyini eno. So twagambye naffe katunoonyeko ku bayimbi ab'enjawulo babeeko kye bayogera ku mawulire oba ku nsonga ezigenda mu maaso kubanga ekintu kisusse. It's coming to almost I think 9 months now ng'abayimbi tebakola tebagiyimba mbivulu tebayimba mabaala tebalina kugamba bajja kasente ne online concert zigenda ziggwamu ekyensa because people are saying ogula data kibabeera kizibu nnyo and not everyone mu Uganda nti ayina smartphone. So we went ahead nze ne Lawrence ne tufuna ku mukulu amanyiddwa nga Fefe Busi. Febuso ono the smallest rapper twamusanze wali wa Ian Pro ng'agezaako kuba ng'agenda kuba mu studio nga recordinga era twagala omugamba muno manager Arafat. Shout out to you ono manager by the way Lawrence. Arafat manager abayimbi bangi nnyo yasookera ku Donizera bakaba bali bagamba Arafat ne Donizera bali balina enkolagana ey'enjawulo. Naddako ani awo naddako tipsizi ekitegeera azisa managinga abayimbi ab'enjawulo. So mu nsonga zino zennyini ezigenda mu maaso twayogedde ne Fefe Buso ne yatunyonyodde biki ebigenda okuba nga bimuleetera okuba muno alwana nnyo okulaba muno atandikawo bizinesi ez'enjawulo aleke kuba nga beesingira not only ku kuyimba koka wabula yatubulidde ebintu binyo not only Fefe Buso gwe twayogedde naye but we went ahead and talked to mwana mulenzi amanyiddwa nga Edwizi ngo naye y'omu ku abo badansa abadde bajja bazinira ku bivulu eby'enjawulo nga naddala bakatonoizinga ne mu vidiyo ez'enjawulo era mujjukire yatandika eri ewa Eddie Kenzo najja ng'akola azina amazina ge mpaka we yafuukidde serebu oba star wano mu kibuga Kampala ate ne word over mu nsi yonna nnyo. So twayogedde ne bakulu bano babiri mu exclusive interview ne babako ebintu eby'enjawulo byatugamba era byengenda okuba nga kutuusako right now ate tumala tukomewo sokola nga tugenda mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo tovaawo. Amanya gange bampita Edwizi Dances era nva mu company bete Edwizi Dance Company era nga tulaba wano tubadde tuli wano mu rehearsals nga tugezaako okugattako ki ekiba kiddako mubimanyi kati ensonga eriwo wano ensonga y'amabaala era eyo nsonga nkulu nnyo mwana era nga njagala tutegeeza bona ekibakwatako bona bekikwatako mwana twetaaga naffe okukola because naffe tulina obuvunaanyizibwa bungi ife lwakuba mwe mulowooza dansi wabavubuka bokka naye mu badansi abamu bazadde badansi abamu basomesa abaana naffe twazizaayo abaana ne ku masomero kuba bakandidati bagenda kutuula kitegeera. So kyensaba banange nsaba mwenna bwe kikwatako banange mutuddukirire mugule amabaala because naffe we tujja ekyokulya we tujja obulamu bwaffe ekiddako kitegeera kubanga mwana bintu bingi ebize byapeninga mulabye nti tubadde mu COVID-19 okitegeera tetufuna ssente tetwafuna buyambi bwonna era ne baddukirira ba DJ ne baddukirira ba MC ne baddukirira baani neffe tebaddukiranga ku dansa yenna okitegeera tekitegeeza nti tubadde tetukola bantu oba tuli baavu nnyo naye embeera namwe mugiraba okitegeera embeera mugiraba ate nga bwe mumanyi nti wabaddewo ne restaurant bankwatamuko ne bansiba okitegeera so ssente zagenda nyingi okitegeera. So mwana bwe muggulawo amabaala okitegeera netandika okukola tetugenda kuddamu kusabiriza oba kubasumbuwa okitegeera naye just tuli mu basumbuwa tuli mu kusaba ssente gavumenti olw'ensonga amabaala amaggale ate ffe we tujja ekyokulya okitegeera kati okitegeera ffe tuli badansa we perform in different bars okitegeeza clubs okitegeera wano Edwizi waliwo ka birthday mu club eno jangu tuigulawo kino ekintu jangu zinire brand eno kitegeera tukola ebintu bingi mabaala ate nekirala dance is a dependent industry nti tudependingira nnyo ku bayimbi okitegeera kati omuyimbi waba tali mu kukola of course dance atagenda kukola because ffe abakola ku concert zaabwe ffe abakola mu video kati jukira abayimbi si bangi nti they can afford to shoot videos right now okitegeera. So kitegeeza tetuyinaawo kyetuyina kitegeera era mwana tusaba bonna abalayive uncut mwana omulanga muguwulire kubanga
ffe tetuwagala kubasabiriza nga buli kaseera nti tusaba buyambi n'olwokuba mwatusiba emikono gyaffe mwatusiba mutadde churches kitegeera mutadde obutale mutadde za arcade mutadde spas sauna gym ffe twaza gwaki ebya politics n'ebyemirimu bire bya mirimu okitegeera muyinza oba nga muyinawo embeera ya politics ze mwagala oteekawo nti oba temwagala bisa kiwani kyammwe naye amazima gali nti Bobi Wine si yekali mu industry kitegeera mulimu abantu bangi okitegeera that need to survive okitegeera ffe kubanga of course tetugenda kwogera ku politics okitegeera because this is not a political show naye ng'ekikulu ekisinga okuba ekyamaanyi bannange muguleewo amabaala muguleewo emirimu gyaffe ng'abalabe mbaguddewo naffe tulina survivinga we have a lot to do tetwagala kusabiriza tetwagala kusumbuwa abantu nti tusaba buyambi kubanga era badijje mu abayamba ne badansa temutubalamu magezi temutubala like okitegeera because ffe ne ku kasente ndowooza tetulinako kuba mwagamba sente za entertainment zigenda kujja naye buli agenda ku TV ayogera ku kintu kimu sente z'abakomediani n'abayimbi tayogera ku sente z'abadansa so ngaze ediwizi kwe kuvaayo ne ngamba man enough is enough tukoye twagala tandika kukola twagala tandika survivinga kitegeera obulamu bwaffe bwesiba okuva mu mwezi gw'okusatu gwe imagine ng'omuntu takola mwezi gw'okusatu naye nga alina okulya alina okusasula amasannyalaze alina okusasula renti alina okusasula amazzi alina because some of my alina okuza abaana ku masomero because some of my dancers mbeera nabo okitegeera naye how we going to survive tugenda survivinga tutya era nga omulanga gugenze eri obuli omu eyo kwekikwatako bagulewo amabaala mwana atandika okukola era twebaza nnyo abalevan cat nina akayimba kange akapya bakayita bize edeweze featuring Bini Ganta banange mugende ku YouTube mukalabe mukafune video it is dropping soon Edwiz Dance Company we dance for positive change